Ekitambiro kya missa ekiggulawo omwaka 2022 ku lutiko Lubaga kikulembeddwa Ssaabasumba era omubaka wa paapa eyawumula Augustine Kasujja. Ssaabasumba Kasujja ayanjudde obubaka bwa Paapa Francis obw'omwaka 2022 n'asaba abakkiriza okwettanira emirembe. Pope Francis also reminds us that those charged with political and social responsibility, even pastoral leaders, that creating or ensuring labor and places of work is an indispensable factor in building and keeping peace. Asabye gavumenti okussa essira kubyenjigiriza mukifo ky'okugula ebyokulwanyisa. It is through education that men and women learn the skills of dialogue and cooperation. Papa Francis era ayagala enjawukana ez'ekika kyonna zigonjoolwe n'okutuula ku mmeeza era wabeewo enkolagana ennungi wakati w'abavubuka n'abakadde. Honest dialogue between generations, which implies listening to one another and sharing wisdom and experiences. Mu kitambiro kino Ssaabasumba Kasujja aliko abaana baasembezza omulundi gwabwe ogusoose, abalala ne bafuna essakramentu lya konfirimansiyo ate abalala bamaze omugigi. Gavumenti ya NRM egambye tukolewo oluguudo, lwaki nja kiwakanya? Baba nti bazimbawo eddwaliro ery'obulungi bw'abantu, lwaki nja kiwakanya? N'olwekyo okubeera mu bibiina eby'enjawulo ku opposition na kitegeeza kubeerawo nga tulwanagana oba tuwalaŋŋana, wabula okulaba nti biteesebwa lwa bulungi bw'abantu. Ate ye omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kiti Oluwalira yasinzidde maka ge mu kusabira eggwanga mu kuyingira omwaka 2022. Gwe nga taata oba maama oyinza okusaba Katonda agaziye ensalo zo era akuwa omukisa ng'ettaka kw'otudde libbe. Eno omusaba nti gaziya ki? Tuyinza okusaba Katonda agaziye ensalo zaffe era tunyweze mu mukisa 2022 naye ng'ennyumba gy'ozimbye ensimbi nzibe. Ono atuuse n'okwewuunya basumba banne bagamba nti bawabya endiga zaabwe. Abantu bangi beewuunya abasumba abamu kye baliko nga tebakyaswala n'akatono. Nalaba omusumba ennaku ezo ng'ayimba oba mwamulaba nga n'oluyimba lwayimba simanyi naloose ekiro nga ndaba baleeta ensimbi bamufuuwa nengamba kyetuliko kiki. Luwalira era asabye gavumenti okukwata emisango egivunaanyizibwa abamu ku bannabyabufuzi n'obwenkanya obutabakuumira mu makomera kumala bbanga ddene nga tebafunye bwenkanya. Era tusaba nti embeera erabika ng'ey'okulwisaawo okulaga obwenkanya ate zireme kufuukira ddala kagenderere ne tuuka kubulwawo obwenkanya mu kulamula ensonga zaabo abalowoozebwa nti ebyabwe birwisibwa. Nansana omusumba Wilson Bugembe asabidde abagoberezi be nga bamalako omwaka. Jingo Francis, NTV, kusawemo.